okutandikira mu ssaza Busiro. Omukulu w'ekika ky'Ekkobe Omutaka Namwama Ssaalongo Kizito Augustine Mutumba asabye abakulira akakiiko akalezika eddembe ly'obuntu aka Uganda Human Rights Commission bakole omulimu ogw'abateekesaawo balwanirire eddembe ly'Abannayuganda abongedde okutulugunyizibwa ennyo ensangi zino. Omutaka Namwama Augustine Kizito Mutumba ng'era ye mukubiriza olukiiko lw'abataka mu Buganda bino abinambikidde mu nsisinkano n'abamu ku bazzukulu be e Nabbingo mu Kyengera Town Council. Namwama agambye nti si mumativu n'akakiiko kano akalezika eddembe ly'obuntu olw'okusirikanga obusirisi n'obutayamba batulugunyiziddwa kufuna bwenkanya. Fena abali wano tetutulugunyiziddwa naye bannaffe bali abatulugunyiziddwa betwogerako nti abo tebafunye bwenkanya basaana okufuna bwenkanya. Omuntu n'omutuuka okumusunako ennyama n'okwata amagala n'osunako ennyama singa bagisuna ku ggwe ogamba otya. Naye waliwo omukulu omu yadde ayogera Uganda Human Rights Commission n'agamba nti betulugunyizaako babiri awe bati. Naye omusajja omu yaŋŋamba nti bw'obeeranga n'ebintu nga biriko buno bwe tuyita positive nti bw'obeera ne siringi 10 n'olukubisaamu emu ng'eriko negative ekivaamu kibeera liba lifuuse bbanja ya 10. Nti bw'obeera ne miliyoni n'okubisaamu munga ya negative bifuuka bbanja ya miliyoni ne bw'okubisaamu emu yokka bweti ng'eriko positive oba osigaza miliyoni yo. Mu Baganda bwe tugamba nti nno ekkerenda limu ery'omunnyo olisuula mu mata amata gafa katulina amata amafu lwa kkerenda limu. N'olwekyo omukulu wa Human Rights Commission akitegeere nti ne wanaavaamu nnaffe omu ng'atulugunyizibwa twagala aweebwe obwenkanya. Omutaka Namwama era yennyamidde olw'Abannayuganda abatulugunyizibwa olw'ettaka nga bangi basula ku tebuuke olw'abatamanya ŋŋamba abaagala okubanyagako ettaka lyabwe. Tuli bagenyi n'ekitwenyamiza bazzukulu baffe bakaaba okutulugunyizibwa mu ttaka ne mu mbeera endala. Abantu bakola byonna ebisoboka okubuzaabuza ettaka ery'ebitongole erimanyiddwa, ttaka ly'ekkereziya, ttaka ly'ekkanisa, ttaka ly'emizigiti, ttaka ly'obwakabaka, ettaka erya gavumenti. Abantu bagenda basalako n'ogamba nna kinaakomawo ku kino ne banaakola batya ne baliba baana baabwe nga basigadde ku ttaka eryo. Ensi bw'erikyuka bajja kubajjako kubanga awo tewali muntu bulamu mu kufuna ttaka eryo nga bakubirira libbirire. Omutaka Namwama ajjukizza abazzukulu okutuukiriza omulimu gwabwe ogw'okulwanirira ettaka ly'ebika era n'asaba bazzukulu be bonna baveeyo bawagire enteekateeka ez'okuzimba ekiggwa ebuzimwa okukyetaagisa obukadde bw'ensimbi obukunukkiriza mu 10 okukimaliriza. Mu ssaza Kyaggwe abalimi b'ebikajjo mu kitundu ekya Greater Mukono abatabibwa ekibiina ekya Greater Mukono Sugarcane Outgrowers Association batadde envumbo ku akawunti ez'ekibiina kyabwe nga balumiriza abakulembeze baabwe okumala gasaasaanya nsimbi zaabwe awatali kubeebuuzaako. Abalimi bano baagala olukiiko oluliko olukulemberwa mu biruppadde lusooke lubalage ensaasaanya y'ensimbi ezizze zibasalibwako ku buli ttani ze bagamba nti zisukka mu buwumbi 4. Sente zibadde zikozesebwa ab'ekibiina ab'akakiiko naye nga tebasobola kutwebuuzaako na kufuna okukiza kwaffe. Emyaka 5 gye bamaze tebabangayo kutulaga audit report yonna bakusomera ku budget wabula sente zaffe bazikosanga bebeetaaga. Kati ezimu ku nsonga ezatututte okulabika nti nno tuteekako envumbo basooke batulaga ensaasanya ya sente zaffe ne sente zaffe ziriwo mu myaka zetulina. Emiliyoni 10 batugamba nti balima ebikajjo naye tewali muntu yabawa lukusa kugenda kulima bikajjo. Neje balima ebikajjo tetumanyiyo tubagamba buli lukya nti tuwerondemu akakiiko mu balimi ffe tuleke tugenda kukola bikajjo ebyo tebatwalabe kutulaga ku bikajjo. Bano era balumiriza olukiiko lwe lumu okweddiza tractor eyabaweebwa gavumenti okubayambira awamu kyokka nga bo ng'abalimi bagibwako ensimbi nnyingi okugikozesa ate nga nazo abakulu tebabalaga kye zikola. Sikimanyi nti eyo tractor yaba memba b'ekibiina wabula nze nkimanyi nti eyo tractor eriwo okubanga erimira omuntu yenna alina emitwalo 10 buli yiika kubanga singa tractor eyo ddala ya kibiina nandibadde ng'olwaleero emitwalo 10 si gyeteekeddwa okubanga ekola ki ng'erimira. Kati sinza kugamba nti eyo tractor ya kibiina wabula kyemmanyi nti tractor eriwo okubeera ng'esobozesa abantu okubanga oyo alina ssente ejja kujja ekulimira. CBS egezezaako okunoonya nnyini ntebe w'abalimi bano mu biruppadde abeeko kyatangaaza naye tetusobodde kumufuna.
Musaza Singo omwami wa Ssaabasajja Kabaka ow'Eggombolola ya Mutubagumu Kiterega Bukuya asazeewo atwale abo bonna abasaanyaawo emiti gy'embuga mu kkooti babitebye. Omusasi waffe Ssebuufu baana ba Kintu yalina ebisingawo. Omwami wa Ssaabasajja Kabaka atwala Eggombolola ya Mutubagumu Kiterega Bukuya alabudde abantu abasaanyaawo emiti ku mbuga y'Eggombolola eno okuliraana eddwaliro okussa mu nkola endagaano ey'okusimba emiti emiggya nti oba si ekyo boolekedde okutwalibwa mu mbuga z'amateeka bavunaanibwe. Muwonge Joseph Ngono omwami wa Ssaabasajja Kabaka ow'Eggombolola ya Kiterega Mutubagumu Bukuya ategeezezza nti bano abaasala emiti egiwerera ddala 10 era nga giriraanye eddwaliro okuliraana embuga ey'Eggombolola eno eya Muterega Bukuya bakkaanya nti balina okuddamu basimba emiti gino era bagifukirira okutuusa egirikula. Annyonnyodde nti bano ne gye buli eno bakyeremye okussa mu nkola endagaano eno gye bakkaanyaako nti era akadde konna agenda ensonga zitwala mu kkooti bavunaanibwe. Muterega waaviiriddeyo nga bangi ku bannabukuya bagufudde muze mu ssaza lino ery'Essingo okusaalimbira ku miti egya Ssaabasajja Kabaka egy'embuga ey'Eggombolola ekwekazaana mu 9 kwogatta n'abo abagenda nga balitundako poloti n'okulyesenzaako mu bukyamu ebintu byagala bitagenda kugumiikiriza. Bano abalabudde okussa mu nkola ekyo kye yabalagira ekyokusimba emiti gya Ssaabasajja Kabaka ku mbuga y'Eggombolola gye beewa mu ngeri y'omwankweto era ne bagisaanyaawo gyonna ekintu kyagala ntayinza kigumiikiriza. Ku nsonga y'okusala emiti girasala n'agenda mu kkooti naye nga tulina bwe twali tutuuse nga balina okusasulira emiti egyo gye baasala gyonna n'okusimba emiti okugizaawo bagifukirire paka lwe ginaakwata saawa ne we balemererwa okutuukiriza endagaano ensonga tuzitwala mu kkooti. Ssebuufu baana ba Kintu, CBS FM Essinga. Mu ssaza Buddu bannamasaka omuli abasuubuzi ne bamusigansimbi beeyanzizza nate omutanda Ronald Mwenda Mutebi owookubiri olw'eddoboozi lye yateeka ku nteekateeka ez'ekibuga Masaka ne kiryoka kifuulibwa site. Omusasi waffe Tomusange Kayinja abeeyanzizza Ssaabasajja abaddewo n'abawulira. Abasuubuzi ne bamusigansimbi b'e Masaka basinzidde ku mukolo ogw'okugulawo ekifo ekipya ekyamusigansimbi w'e Masaka Henry Mulinde ekitumiddwa MH Motel nga kino kisangibwa Katwe Kirumba mu kibuga Masaka mu kiro ekikesezza olwaleero ne beeyama butaswaza empologoma eyaboggola Masaka n'efuuka site. Bw'abadde aggulawo ekifo kino omusuubuzi omututumufu era nga naye musigansimbi w'e Masaka Moses Kalyango Byansi ng'ono yakazibwako lya Big Pig akubiriza bannamasaka abali mu Kampala Wakiso Jinje Entebbe n'abalala baleete ensimbi zaabwe bakulaakulanye ekibuga Masaka nga akabonero ak'okusima Ssaabasajja okwagala ennyo bannabuddu n'abasabira ekibuga Masaka ne kifuuka site. Neebaza nnyo Kabaka waffe Mwenda Mutebi olw'okutusakira site Masaka site ng'ekibuga kyaffe ffe ng'abasuubuzi ffe tuyina okukikulaakulanya kubanga Kabaka waffe bwe yatusakira site ffe n'agituwa omulimu ogusigadde ogw'ogikulaakulanya mulimu gwaffe. Ye omusuubuzi Henry Mulinde nannyini ekifo kino asabye basuubuzi banne Masaka bongere omutima ogw'okukolera awamu n'okwagaliza abalala olwo lwe bajja okukulaakulanya Masaka City. Mu kiseera kino bannamasaka bangi abasuubuzi bali mu kaweefube okulaba nti bakulaakulanya ekibuga kyabwe Masaka era nga mu kiseera kino bw'otuukako mu Masaka enkulaakulana yeeyongedde mu bbanga ettono nnyo ng'ekibuga kino kyakafuulibwa City. Tomusange Kayinja ku lwa CBS Masaka City. Nga tukyali mu ssaza Buddu omubaka akiikirira Kalungu West mu Parliament Joseph Gonzaga Ssewungu asabye abatuuze mu disitulikiti y'e Kalungu bajjumbire enteekateeka ya gavumenti eya Parliament model bejje mu bwavu kyokka n'akuba ebituli mu nteekateeka eno olw'ensimbi entono eziweereddwa abatuuze bw'ogeraageranya n'omusimbi omungi ogugenda okuweebwa abantu abagenda okuddukanya enteekateeka eno ku miruka. Mu nteekateeka ya Parliament model gavumenti buli muluka egenda kuguteekamu ensimbi obukadde 10 buli mwaka naye nga mu mwaka guno egamba egenda kusooka eteekemu obukadde 17 mu buli muluka. Ssewungu Joseph Gonzaga agambye nti bannakalungu tebasaanye kunyooma nteekateeka eno kubanga ensimbi zaabwe ez'omuwi omusolo ze zigenda giteekebwamu kyokka n'agamba nti kyenyamiza okulaba nga entegeka eno abagiddukanya ate be baagwa mu kalulu nga bano gavumenti buli mwezi egenda kubawaayo omusaala gwa bukadde 45 ebawe n'emmotoka kapyata ng'ate wansi ku miruka etaddeyo obusente buswazi.
kati kambalage tewaba n'omu mwenna nyo wa parish model mugendeeyo kubanga ssente zammwe naye buli parish model wenjogerera buli parish ey'ekalongo bagiwadde abantu abagenda ogikulembera bataano tekuli waawano naye buli mwagenda kufuna miliyoni 3 buli mwezi omusaayi kakati tukwatemu ekalamu bw'aba omuntu omu miliyoni 3 emyezi 12 ziba miliyoni meka ziba meka 3 mu meka times 5 ze miliyoni meka 18 then bagatte bonna mu myaka 5 kitegeeza omwagenda kwagenda bafune bukadde 8 naye babagambe balina bawa miliyoni 10 ate 10 bagambe mugenda kufunako 10 na meka na 7 kakati onazo komandinga parish model afuna miliyoni 3 buli mwezi ate gwowe ukalongo bakuwadde miliyoni 17 okuba engoma. Era musaza buddu banyini ntebe b'ebyalo mu Ggombolo okuli Kitanda ne Bigasa mu disitulikiti y'Ebukomansimbi basula mu kutya olw'obubbi obukudde ejjembe ku byalo byabwe ng'ababbi balumba butereevu n'amaka g'abanyini ntebe ate abandikuumya abalala. Okusinziira ku nnyini ntebe w'ekyalo Lwembiriiti Katomatovu, obubbi omuli obw'ebisolo, emmere wamu n'okumenya ennyumba ne batwala ebintu ebikalu bususse nnyo mu kitundu ng'ate olumu obubbi buno bubeerawo misana ttuku. Ono kino akitadde ku bavubuka abagobwa ku nguudo z'omu kibuga ekikulu Kampala nga baali bakola gwa butembeeyi tebano bandibanga be beenyigidde mu mize egy'obubbi nga kakati akunze abatuuze balonkome buli muntu omupya mu kitundu era osizi balondoole. Batuuze b'omuluka gw'Egayaaza eno mu Ggombolo y'Ekitanda tuli baliikirivu olw'obubbi obaluseewo mu kitundu kino bwe tusuubira nti biva ku bavubuka ate naddala abo bava mu kibuga nga kibookeza mu ngeri emu oba endala baali abatembeeyi bakolanga bizinesi tonotono zasaanawo lwa covid nga kati mu wiikendi eno yokka byalo wano ebiriraanaganye waddewo obubbi obuwera ne babba tv ne babba amasimu ga smartphone n'ensimbi enkalu ate emizindaalo bamenye sitowa ne babbamu eggaali ne babbamu ebijanjaalo. Ng'Obuganda bwetegekera empaka ez'akamalirizo ez'omupiira ogw'amasaza ez'okubeerawo nga 5 omwezi ogujja ogwokusatu ku kisaawe ekya St Mary's Ekitende, abantu ba Buganda bakubiriziddwa beefumiitirize n'okussa mu nkola enteekateeka zonna ez'okulwanyisa obulwadde obwa mukenenya kiyambeko okutuuka mu 2030 ng'obulwadde buno butuuliddwa ku nfeete. Ssaabasajja Kabaka yasiima okubeera omumuli gwa UNAIDS mu Africa mu kulwanyisa mukenenya era okuva olw'empaka ez'amasaza okuviira ddala ku za 2019 nyinimu yasiima empaka zino zitambulizibwe ku mulamu ogw'okulwanyisa mukenenya ogugamba nti abasajja tubeere basaale mu kulwanyisa obulwadde obwa mukenenya tusobole okutaasa omwana omuwala. Okuva mu 2019 omulamwa guno gutambuziddwa nga bayita mu kusomesa abazannyi abatendesa ab'obukiiko obwa ttiimu n'abantu mu masaza gaabwe naddala mu kuteeka obubaka obuwandiike ku bisaawe. Minisita w'ebyemizannyo n'okwewumuza mu Bwakabaka bwa Buganda Oweekitiibwa Henry Moses Ssekabembe Kiberu agambye nti bateekateeka empaka ez'akamalirizo ez'omwaka guno nga beetegese ekimala okwongera okusomesa n'okulambika abantu ba Kabaka ku bulwadde buno mu kisaawe Ekitende. Sanji zino enteekateeka zonna ze tukola mu Bwakabaka wabaawo omulamwa omulambulukufu kwe tutambuliza enteekateeka eyo. Bajjukiza nti omulundi guno okufaanana n'omwaka oguwedde omupiira guno tutambulidde mu kulwanyisa obulwadde obwa mukenenya wansi w'omulamwa oguga nti abasajja tubeere basaale mu kulwanyisa obulwadde bwa mukenenya tusobole okutaasa omwana ow'obuwala. Era mu nteekateeka eno tutambulidde mu kulwanyisa obutabanguko mu maka na bwe kityo njagala nga tugenda mu finals amatiimu gonna amasaza gonna abantu ba Ssaabasajja Kabaka mwenna kubanga emizannyo kkubo kkulu okuyitamu okuggusa obubaka. Tetukyazanya mizannyo gino kunyumirwa mu bunyumirwa nedda naye nga era tuggusa ensonga enkulu nga Ssaabasajja Kabaka bw'aba atulambika. Mu ngeri y'emu Oweekitiibwa Henry Moses Ssekabembe Kiberu akakasizza nti enteekateeka z'omupiira ogw'akamalirizo zitambula bulungi era omukolo guno gugenda kutambula bulungi ogw'okwaniriza omutanda mu kitiibwa n'asaba abantu bagule tikiti zaabwe mu budde. Kubanga ekikopo kino kye kimu ku bikopo ebikulu bye tulina mu ggwanga. Njagala okubakakasa nti enteekateeka za finals nga bwe tuzze tubategeeza zitambula bulungi.
ttiimu zonna okutwaliramu ziri mu mbeera nnungi nga bateesiteesi tweteeseteese bulungi ekisaawe balindiridde okutwaniriza abantu ba Kabaka nga bwe nabategeeza mu press conference mwe twaggulirawo enteekateeka eno ennaku z'omwezi 5 twali kubuusabuusa olunaku olwo tetukyakyuka essaawa yonna nga muwulidde nga tiketi zituuse katale nja kubasaba muzifune muzigule ekisaawe kino mbakakasa si kyekinene ennyo ng'abo tubadde twegazaanyiza ennamboola wagazi n'owekito kijja kukakatako okugula tikiti yo nga bukyali gwe munabuddu gwe munamawokota gwe munabulemeezi ne bannaffe abalala mwenna amasaza ag'enjawulo mu mupiira ogwakamalirizo Buddu egenda kuttunka ne Buweekula wabula nga wajja kusookawo omupiira ogw'okulwanira ekifo ekyokusatu wakati w'Amawokota ne Bulemeezi. Mu ssaza Kyaddondo bannankobazzambogo mu Kyambogo University bakyusizza obukulembeze n'omulanga eri ekibiina kino okubeera ekisaale mu kulwanyisa akawuka akaleeta mukenenya mu matendekero aga waggulu. Minisita w'abavubuka mu Bwakabaka bwa Buganda ow'ekitiibwa Moses Ssekabembe Kiberu bino abitadde mu bubaka bw'atisse ow'ekitiibwa Rashid Lukwago omukiise mu lukiiko lwa Buganda akiikirira abavubuka. Olaba omwana ennaku zino afuluma nga tasobola kuwaata ttooke olw'okuba ava mu yunivasite. Omwana afuluma eyali afukamira nga tafukamira kubanga alina diguri. Omwana afuluma mu ttendekero nga tamanyina bujjajjaabwe, tamanyina mukulu wa kika, tamanyina mirimu gya kika kye mu lubiri. Si tegeeza Kyambogo yokka, ntegeeza n'amatendekero amalala nga ly'eddimu lino lye twagala tulabege nti abantu bonna bamanya lwaki balina okutambula nga bwe batambula. Kyali kyabuvunaanyizibwa omuntu okumanya nti okusoma kwe kwatuleeta. Ne bw'onooba oyambadde gomesi kuva ku makya oba kanzu n'ozisiibamu ng'ogenda kubeera kutandikira emyaka 8 nfa ky'emyaka 3 Obwakabaka togenda kubuganyula. Kaddu Godfrey Lwanyaga yalondeddwa nga nnyini ntebe w'ekibiina ky'Abaganda Nkobazzambogo omujja mu yunivasite y'e Kyambogo era ono mu kulayizibwa agambye nti agenda kukulembeza abaana Abaganda okulaba nga bongera okumanya olulimi n'ennono zaabwe eza Buganda n'okunywerera ku Ssaabasajja Kabaka. Ndayira obutatiririra nnyaffe Buganda wamu ne Ssaabasajja Kabaka wa Buganda mu buweereza bwange essira ngenda kulissa nnyo ku bintu ebikulu 3 omuli okugatta bannankobazzambogo ku ssettendekero wa Kyambogo University yonna, okwongera enkolagana ne zissettendekero zonna mu Uganda, okwenyigira mu mirimu gyonna egy'Obwakabaka. Amawulire agavudde mu bitundu bya Buganda bwe gatyo bwe gagenze tuddingana ku ssaawa 8 n'amawulire amalala mu bujjuvu tova ku mukutu kya Bassa.